Abavubuka abawerera ddala 18 abagenze mu nkambi y'e Kakiri okwewandiisa okusobola okuyingira ejjekkuuma byalo erya LDU bagombeddwamu obwala lwa kujingirira biwandiiko. Ekyanaku nnyo okulaba waliko abalala abafooginze national ID ate ne baddamu ne bafooginga academic credentials oba empapula zaabwe z'obuyigirize abo tubakute. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Habura Museveni yalagira okuwandiika abasirikale bamulawuna byala abawerera ddala 1,000 ng'okusinga essira yaliteeka ku abo abasoma amasomo ga sayansi wamu n'emirimu gy'omu mutwe. Olwaleero abavubuka okuva mu disitulikiti 3 okuli ey'e Kasanda, Mityana wamu ne Mubende beebeeyiye mu nkambi y'eggye ery'ekibinja ekisooka ey'e Kakiri nga bakira buli atuuka akeberebwa omubiri okukakasa nti tekuli mbale kussa n'okwekebejja ebiwandiiko byabwe. Tujja kubacekinga medicale kulaba ono muntu ayinza kumalako training ate ayina empisa kubanga LC wantu abagamba nga tutandika amaso gaffe muli ku ground n'abagiso tumutuwa abantu banjaga tumutuwa ababbi tumutuwa babijambiya twagala abantu abali disciplined abanakoma mu bitundu byammwe ne banyweza ebyokwerinda. Wakati mu kukola kino baliko be bakutte n'ebiwandiiko eby'obuyigiriza ebijingirire kussa n'ennangamuntu nga bano bakwasiddwa poliisi y'e Kakiri okuvunaanibwa ogw'obufere. Kojjale tekkiriza mu army kati tulina kyakukola okugyako obirekera poliisi. Bo abayiseemu batandise okutendekebwa nga bangi balabiddwako ng'emisinde gibakamula nga n'obukolomooni bangi bubakenenuzza endusu. Omwogezi w'ekibinja ekisooka eky'eggye lya UPDF Major Charles Kabona alambuludde ku nteekateeka eno n'ategeeza nti bafunye abantu bangi okusinga ku muwendo gwe baali beetaaga. Bagamba nti tokola nsobi n'oleka waka original certificate yo oba noleka waka original national identity card tubyagala nnyo ate tokola nsobi nogezaako okujinjirira oba okuforginga documents kubanga tujja kukwata ntukuleka mikono ya poliisi naye enamba etubadde nga twagala tugifunye naye tujja kugenda mu maaso nitusunsulamu. Alabudde abantu okuva mu disitulikiti endala abatannajja kusunsulwa obuteetantala kujja na biwandiiko bijingirire kuba baakukwatibwa ng'ayogedde ne ku buzibu obuli mu kuyingiza omuntu ajingiridde ebiwandiiko mu bitongole by'ebyokwerinda. Ennyo okuyingiza omuntu mu kitongole eky'ebyokwerinda ate nga ajingiridde ebipaapula oba akoze forgeries kubanga okuforginga kitegeeza abeera mubbi. Olaba ate ono ajja kuba nga akwata ababbi ajja kuba nga ateekamu abantu empisa n'abakulembeze abalala kati singa tuyingiza omuntu nga mubbi anaakwata omubbi kubanga owe wennyini abeera mukyamu. Leero abantu 26 be bavudde mu disitulikiti ey'e Kasanda ku abo 36 balina okuvaayo ng'Emityana wavuddeyo 5 ku abo 7 ate ng'Emubende bafunyeyo 12 ku abo 36 be beetaaga okuva mu disitulikiti eno. Protect government properties. It was my dream as I was in, let me say, as I was in my primary level. I admire to be a soldier, what. Now I've completed my course. Nakati leero basazeeko nga njagala nkole kituukirire